Adesh madesa babuze ku bantu bange amanya abantu Adesh Kalisa va mu kitongole distributing music ekyo music distribution nanze mwogezi wa MMDJ Skills Media esangibwa ku Energy Center. Wiki etambudde tasema wiki yange etambudde bulungi nnyo nga bwe nkugamba nze oluva neno bwenzirayo wali eri simisinga kubeera ku good school ekira beerawo ne baganda bange aba good school ne tukonakonamu ku mupiira ne tumala omupiira awo ne tunyumyanyumyamu ne tulaba weekend ekiddako naye weekend eno ndi busy nga bwe nagambye nti leero oluva wano enkya ku St Mary's ekitende bingwa mabingwa tugendeko ewa Wiro wali eri ku Sheraton leero tulina Clever je bagamba weekend eno eri busy era aba good school sibakundaba. Tutandikira story ya munnamawulire munna Buganda chali waffe Ntambi Frank agambibwa nti yakubibwa omutujju Gravity nti yamukuba yamusanga ku radio station yemu namutusako obulabe okakananga munnanga olubalo omukulu balusibyeko bandage ne plaster mpitirivu azinina. Frank abamumanyi bulungi abatamumanyi obulungi he's a music critic ayogera ku nsonga z'abayimbi ayogera ku nsonga za entertainment era abadde atandise okubanga avaayo mu issue ya Shibeyo ne Sindi wadde omulaba nga ajja kola ensenjawulo ku bayimbi aba babiri naye munnange wetwogerera kati apocha n'ekiwundu kye yafuna ku ttama ekigambibwa nti munnange yakubibwa Gravity omutujjudde. Gravity omutujju bwe yali mu press conference ye yaliyo weekend yatugamba talina kyamanyi ku story eyo okitegeera bwe twagezaako okulondoola emboozi ya Frank agamba nti yakubibwa yagamba baamukubira bukoto bandegi ne bazimusibira ekiruddo baamukubira bukoto bandegi ne bazimusibira ekiruddo kati muganda awo wala tewali dwaliro linza wonna ayina kujja mpaka eno salama lodi takibuyegenda tewali wodwaliro byalisobola mujjanjaba kiwundu. What are you insinuating this? Nedda ngezaako kutangaza omulabi agezeeko okutegeera kyengezaako okwogera. Frank yatugamba baamukubira bukoto ku radio station yemu tegeera n'agenda ekiruddo ne bamusiba bandage kyayagala otugamba mukuve bukoto okutuuka ekiruddo awo wonna ekiwundu kyali kyereere oba wano wonna tewaaliwo ddwaliro liyinza mukwasaganya kyovola nze nkugamba Frank Ntambi alabika yagwa mu kamyu n'amwokya omusajja akulaba andaba Frank nkimanyi ondaba alabika yagwa mu kamyu n'amwokya n'anoonya wasobola okwesigama kozi tetuganye Gravity yajja n'ayogera naye n'amuwoninga naye yamukuba kuba teyamukuba kigambibwa nti yamulumba yamusinkana we yali atudde banne yamusinkana n'amuwoninga naye teyamukola ki teyamukuba kati Frank Ntambi plaster gye yeesiba yali design anti yagamba bamukuba Gravity yamukuba wale bakuba batya oluba ne lutazimbako wadde terwazimba omuntu agamba nti bamukuba oluba terwakyukamu wadde position entono bweti n'amannyo gakyalimu wabula yatugamba nti bamusiba ki plaster nga bamukubye. Olinga agamba nti Frank mulalu toyinza kuva mu kamera n'ogamba nti bakubye ng'otegera bulungi ezo bako ekikyamu kakati kambuuze ani afuulingako Gravity yatugamba tamukubangako ku press conference byayogedde ate Gravity sisuubira nti alina kyakozesa ekitamiiza asobola okuvaayo ne yeegaana ekintu kyakoze. Frank Ntambi yagamba omusajja bwe yatuukira okwegaana mbu yakasukira DJ omuzindaalo yankuba bakuba batya wale n'otazimba nedda denshi we yatuukira okuvaayo mu kamera ayinza okuba nga obulubi bwali bukendedde kuba omukozi bwe bamukira yali tayinza kuviirayo mu kamera n'alaga Frank ekintu kyanoonya asobola n'okifuna mu bintu bye byabadde akola bibadde birwawo ndowooza birabika bibadde biruddewo breakthrough erabika ibadde eruddewo ne badde breakthrough maama ne bakuba ng'onoonya breakthrough tebamukuba libadde nga ggulire in a format of a stunt okuba nga azimbirako erinnya yayagala akozesa erinnya ly'oli nti yamukuba naye ate ani yeetaaga amawulire essaawa zino Gravity alinayo show y'okwepiica nga bbiri esobola okukola watali mawulire
ewatali mawulire ga Frank Ntambi. Kansooke nkubuuze, Frank Ntambi apart from being a music critic kikyayinza okwongera ku Gravity omutujju kweyo stunt ye gye yakola. Twogera ku ani wa ekyo kimala nedda twogera ku Frank Ntambi ne Gravity. Omuntu wawulira Gravity apiikinga nti sheesembedde. Frank Ntambi alekerawo okujja mu kamera n'okusirwaza bannayuganda okubagamba nti baamukuba. Ayawula okukuba n'okuwooninga. Kozi omusajja yali point kiriya n'amugamba famire yange gijje mu kamwako whereby buli muntu kasojja n'oyogera ku famire yamu. Bebekulu yawooninga alina be yawooninga ye bw'oyogera ku mamizu ng'akulumba. Nze deshi jangu onvumenga bw'oyagala onkubenga bw'oyagala naye famire yange tokola ki togiyingirira whereby kyali kisusse ku Frank Ntambi yayogera nti yayogera ku mukyala nti Gravity akuba mukyala we. Yayogera ku yagamba Gravity akuba mukyala we nti information yagijja ku mukoddomi ogundi oli owejjanzi okitegeera. N'amala n'agamba ennyimba za Gravity zatta sengaawe batya nti sengaawe yali mulwadde ng'ali mu kkoma n'awulira oluyimba lwa Gravity omutujju n'ayagala asemberere redio akole ki aluggyeko sengaawe n'akola ki n'ayitamu. Owulira senga wani owa Frank Ntambi yabyogera yali ku YouTube channel emu. Bino si bigambo byaffe byali bya Frank Ntambi yabyogera yali ku YouTube channel emu. Kakati Frank bw'oba ovuddeyo n'olumba famire y'omusajja nga wagambye nze nvumanga bw'oyagala kubanza amawulire nagamanyiira naye tolumba famire yange mukyala wange mujje mu mboozi yaki y'omulimu gwange otegeera. And I think that is where we do the mistake fena abakola shows nga zino oba critique. We go beyond this to going beyond. Yes. Era Gravity mukogera kakugamba nti ye talina buzibu kumwogerako oba ebiyimba bye tebinyuma itsoke naye famire gijje mu kamwa. Yes. Era Gravity bwe yali mu press conference yagamba nze omusajja sankuba namulumba ne muoninga ne mugamba famire yange gijje mukati mukamwaka wadde waliwo okuwanyisa n'okusikangana okutonotono kwaliwo okusikangana naye nga tewaliwo obuvune n'obumu Gravity bwe yatuusa kwani ku Frank. Kati Frank alayika bwe yali atambula mu kkubo nagaaka neesuule mu kamyanjo kye nesibe plasita nveeyo ngambe bannayuganda Gravity yankubye. Olwo afa ki? Omanyi ekintu kyonna bwe kirwawo bw'oba olaakiruddewo osobola okukozesa amagezi gonna okyanguyira okujja oteekawo embeera okitegeera. Kati gino emirimu gye tukola ebiseera ebisinga breakthrough yaffe erwawo ate nga mirimu gya bugumiikiriza. Kati n'ofundikira ng'ovuddeyo gy'oli n'ojja ne weewaayira omuntu ogunene maaso eyo oguyinza okukuleetera obuzibu okitegeera. Kuba yagamba nagenze ku poliisi nendopa omusango gwange omuyimbi Gravity yankuba gwe ssebo ne bakuba n'otazimba ne plasita yennyini gye bakuteekako netatulaga nti kale waliwo gundi yonna eraga nti wakubiddwa. Kyekiringa okukwata ojjukira plasita bwe twesibanga bwe twakapanga ku nneri n'okateeka waneeno. Kati Frank Ntambi yali ayagala kukola design eyiye naye ekyo kiplasita kyali kinene anoonye ekintu ekirala kyasobola otugamba. Namawulire kati bannamawulire batasokola stunt ekintu kye twabadde tumanyi ekiri ennyumba yimbi kati kize bannamawulire bakina wale bakina Desh bakina Barupi. Essaawa zino abantu abamu kye tuli mu kkoppa omugenzi. Kati waliwo abaagala okwanga otuula mu bigere by'omugenzi all access. Njagala otegeeza bannayuganda bonna abatulaba omusajja oli yalina ebintu bingi nnyo ebyali bimwawula ku muntu. Nagambye yesterday yajjanga n'atuula ku live ku ssaawa emu ey'okumakya buli lunaku consistency yakikolera emyaka egi ng'ajja n'ateekako gaalubindi ze oluusi ajja n'essaati y'enjeru ng'asibye ettaayi oluusi yabeeranga n'akasanirizo ke yeesaniriranga n'ettawiro nga bw'atubuulira. Yakikolera emyaka egi. Ffe essaawa zino kye twagala kyankeera kyapeninga enkeera
nazejjo avume gundi mpitewo amawulire gatambulira ku kuvuma gundi. Yes, kikyaliwo kikyalina gundi eyo ekikyaliwo ekyokuvuma nti bw'ovuma oyitawo mangu. Kikyaliwo ekyokuvuma. Oli najja n'agamba kati nvumaani n'ateeseeyo ne mukwano gwe najja n'amuvuma n'amuwogoloza. Okitegeera kikyasoboka era kikyaliwo tekinnaggwaawo. Ti bantu batono nnyo b'osanga abagenda okuvvuunula ensonga n'okuttaanya ensonga nga talina gwavvodde. Nja kuwa abantu bano wammanga, nja kuwa mwami Edisendi, nkuwe James Proper, nkuwe Ronnie Maka Kiyingi, nkuwe Gabujero Bule. Bamanyi oyingiramu. Bonna bamanyi oyingiramu. Ayingira bati amanya waakoma. Ate n'ekirala ensobi gye tusinga okukola legase y'abo abantu bagizimbye. Kati mwami Edisendi bw'ajja n'ayingira omuntu era agenda mumusanga mu gavana amugamba owaayi wanyingidde ng'amubuuza kinakuyingiriddeko kyabadde kikyamuwa kyabadde ekitegeeza ebintu baba ne proof yabyo. Baba ne proof yabyo. Ebiseera ebisinga abantu abaagala ebintu by'amangu tetutera kuba na proof emala. Tujja twagala saanyaawo bulandi y'omuntu. Njagala okutegeeza bulandi y'omuntu oyo agizimbira ebbanga ddene. Wale okutta bulandi yo gizimbye emyaka 3 oba emyaka 10. Oli avudde ekyana bakitimbye ekyo kyeyita MC wale oyinza wulira otya? Tolya bulungi butuufu. Omuntu azanyidde mu brand yo gy'okoleredde ebbanga ddene. Gravity mutu yabadde mutuufu yagambye muganda ngenze ndi brand yange oli mugitattana ate tokomye kunze nzekka oyingidde ne famire yange kale bikole kunze kozi nze nabimanyira kiri fine nze ogenda kunvumanga bw'oyagala. But my family gireke nende temuliko baane muno si katego bombi babiri bano kubanga babako kye bagusa nti Frank nga bw'ogambye nti ayinza okuba abadde anoonya tutumu na kuyitawo ye naye n'abalayo ekyo ne Gravity naye alina shejja mu maaso awo n'abalayo ekyo ne batuula babiri ne bagamba katukole kino ffenna babiri tuyitewo ne batuwulisa wale kuba bw'oyogera bw'otyo ndabanga ebintu byekusagasaaga bino. Ekigambo kwepiikya Gravity kya promotingirako show. It's a different word. Buli omu agenda kyogera buwe. Abalala bajja kitwala mu bakitaputa bulala mu gundi y'ebifaananyi, omulala kitwale mu gundi ya bedroom bully. Okitegeera kaakati Gravity teyeetaaga buntuntu ng'obwo obutonotono. Yasooka n'atujja dijjo microphone. Abantu basobola okwogera ku bino bimukuumira mu bantu deeshi. Abantu bakyasobola okwogera ku Gravity nga tebamutaddeeko bintu nga yakubye gundi, yakubye Frank Ntambi, yakubye DJ. Kitegeera era still show neetambula koza ennyimba aziina. Kitegeera and he can perform. Akubye lugogo eyo whereby bannamawulire batuse n'okumubuuza owaaye lugogo togikoowa. Okitegeera nti tekikyali sikyali kipya si kipya nnyo nti Gravity ali cricket oval nti Gravity ali ku cricket oval watu kimanyi era agenda kukola ki agenda gikuba kozo bwe busolo bwalunde waka era ba sponsor bakyamutaddemu obwesigwa ojja kwekanga nti buli sponsor ayagala nnyo okujja ku shoyani ya Gravity olw'amaanyi n'abantu baalina kaakati muganda waffe Frank Ntambi ayuyeyo ekintu ekirala ekyo kyagaanyi bwe libeera nga kkobaane era nako kakoze ekikaga kayiise kozi twakabukidde ku plasita singa yaze n'oguwundo ogune twandigambye bakoze eki bamukubye naye kati tugenda tugamba otya ku plasita gye wataddewo etavaawo otutalaba wadde akasaze embukale omusayi gwasaze mu plasita ekyo kyagaanye ekyo kyayiise ayiye akantu akalala atuleke kadesho omuntu ajja tufaako mu byokusaaga nga tugamba nti stunt bintu byakusaaga omuntu afiiriraawo no okufa kubaawo tetuganye naye waliwo ekintu wali ekijja nga kyakusaaga nga cyo ne munnayuganda ali eyebwe abakiraba n'amaaso ge akirabirawo nga ne muziba akira n'agaana naye kaakati ono atugambye bamukubye naye kawani omukuba omulaba
wale omuntu omukulu omulaba aba ayungudde ettama musajja yajja mu kamera singa tubadde sobola ofuna vidiyo eyo abalabi ba Delta Force ne bakitegeera ng'anyirira bitya muganda wange okay ebozi eyo yakutte ku bantu weekend bamukubisiza siponji era Gravity yasuubiza namuoninga nti bw'atabako nakoma ajja mutwala mu kkooti ajja namusibya so katusabe bitambulire ddala bulungi esayidi awo